Daily Monitor agamba nti okusinziira kunoonyereza kwaffe emyezi 2 egiyise kizuuliddwa nti wiiki eyasooka mu Okutoba abakessi b'amagye ga Uganda baafuna intelligence oba obukesi nti waliwo abaali mu magye abaali baagala okusuula gavumenti. Era b'ofiisa bano ab'amagye baasasula ne balikuluutinga abantu abamu mu magye n'ekigendererwa ekyoketta eggwanga. Bya Daily Monitor. Mayinza ebintu by'amagye mbigenda mpola. Oleno. Daily Monitor abakubyewo wano abaali baagala okuwamba gavumenti mu Okutoba. Suspects abali begezezaamu okuwamba gavumenti ya jjajja tebahabulwa. These are the suspects mu Daily Monitor. Kapiteeni Danielo, Kapiteeni Das Olayo y'omu ku badde bakulira 39th Battalion ya tanka. Lieutenant Benjamin ono sebo abadde staff officer mu Armored and Maintenance Unit. Banji wano muna abasomako ne Kapiteeni John Oluta. Ono naye ali attached to 6 Taka Battalion. Kapiteeni Ronald bakapiteeni nga banji bakapiteeni mwagala wamba gavumenti yaffe. Captains. Omanyi kapiteeni ye rank esinga okuba enzibu. So mujjajjiso masitole mweri mu Daily Monitor abaali baagala owamba gavumenti yaffe eya jjajja tebahabulwa.